ennaku ezi satu kibala zirabagamba nti abagala Museven agende muta amafuta ga 2.6 n'akomawo 2.6 ndi ka 2.11 n'akomawo era ne gagaana kati ka 2 emeka tajja kugenda waliwo agakutte tajja kugenda mujjule enkoko omugenyi alyeko agende nga temujja mwalira omugenzi wagenda okulya enkoko agirekireko kati omuntu n'akwata ku mafuta muvuma Museven oyiro nga tebamubye nga bana ababba buli kimu eggwanga alikulaakulanya okujja owaffe tumusimye buyise kati ani alemesezza omugenyi okulya ku nkoko ani alemesa omugenyi okulya ku nkoko bwe tokitunuulira ngaffe abali obuzaava nti owattaka bwe yajja wano naga nti Somalia ngisasula n'amafuta baali bamugjeeko akakazi kana akatono kasina bwatra akagundi Thailand bakayogera ku mafuta kali mu kkomera owa South Korea bwe yajja nayogera ku mafuta ali mu kkomera waliwo fakita nabano kye mbagamba sekidoli bwe kyevuunika kite genda mu birala ebiri wiringi engobe ziba muggana ne zikugoberera n'okanyuga akasero k'ennyama emu neekulemera kagoma yembe duka bw'okuzuukuka ekiro olaba kapa n'emmese nga bizina dansi gw'odduka mu nju ate baleete kapa eri emmese kati ziri mu nnyumba zizina dansi zakoze omukago sezikiza explainable nti nagambye oyo waliwo oyo omuwala asunda ebbeere oyo alanga sente oba alanga dola alanga ki namugayi najja ne banne nemuga gwe wa sitting on money obulango obwolango temuli mu sente nyingi gwe gendo nonye kampuni yakola amata nti nzibere lyange nanywa amata abaana bayonka nelilemerawo. This is how you make money. You identify the talent you have. I'm a mass communicator. I can make money. I'm a mass communicator. I write my books. Kakati ngambo tenti waliwo expired courses. I did mass communication. Nengatako yakiwandiika obubi tezaali expired naye zaali under supervision. Bayirimba tewali degree expires. The only thing you do timulowooza nti buli muntu asoma kufuna mulimu. Shakespeare yali dokita. The only problem timusoma ogundupe all the teachers you have abasinze mu new vision abasomesa nolaba kusajja kabukedde kale woliza mabikanga vakiswoga omwana wange bamanyi wawandiikako lwaki owandiika kati naba kusajja kabukedde obusajja bwabukedde buyina amagezi mu kosi yali amanga ziri expired which expires omuntu yasoma psychology mu nsi omwana nali mututte kusoma psychology ne mwanyina namba aba psychology nti ngenda ku marketing psychology omuntu yasoma psychology bali badde everywhere. Why? Nti lwaki omusajja yasanga mukazi we n'omusajja omulala mu buliri bwe ye ne yeetuga. Is only a psychologist who can explain to you. Aswadde nnyo tagala kubeera ku nsi takyakyebera omusajja natta abaana be ngono kasoma negali mu nyumba natta abaana be kati mumuyita mutemu mu psychology kitegeeza ayagala nnyo abaana be tayagala baleka ku nsi babonebone nga yetaliiko akabagenderumu kakati mwate psychology president yagala psychology okujjako okwekenneenya omusibe agenda okutoloka toyinza kubeera na diguli ya psychology mu Europe nogandi everything is psychological. Psychology kosi ya amaanyi ne muginoonyamu waliwo diguli bagiyita BA flat ogundi gyeyasomesanga akulira ebyokulonda mu NRM eyo diguli nnungi nnyo B flat naye tulabanga kujja bagisabye. It gives you a lot of knowledge yakola university nga teriko qualifications to give you know all of us going to work in government. Are we going to work in the civil service? Nedda knowledge knowledge is power bo bagalo bene nankabira ina masters mu conflict resolution Museven agenda na Sudan oba Somalia ali mafuta yes ansoro muwera wana wali omuna bekonga bamuyise okutabaganya amawanga abulira anyumiza ku kyalo bamuyita asoro kubulirira wano conflict resolution bogenda eri kikole bwoti ye natagenda
nebagere era n'obukulu omwana bali bamwadde international relations international trade nengende emakere nemugana gwe musajja gwotuvumye nnyo nalikubye n'oluyi ezo diguli waffe tuzisoma kati tulina expose nemuwendala banze namwesomesa ku sente nze ndi knowledgeable n'omuwaaki ne international buli lwolapako ekiro international relations mu foreign affairs mulimu bameka mulina badiplomasi bameka ambasada Sentongo ambasada Mugume ambasada ani obwambasaizi diplomatic seniority ranka si kubeera ambasada wa ggwanga tekakati ono guggwa Museveni yamulondo obwambasada Saudi Arabia ali buno emitwalo 2 aga dola kabuzi bamuterawo ka office ka ntebe mu foreign affairs and you are going to become an oil producer. An oil producer, you must strengthen yourselves in OPEC. Yes. OPEC. Are you heavily represented in OPEC? Obanga ambassador wa Saudi, yo Saudi tekitegeera nti ambassador wa mu China Kiyonga buli kwa lwakomawo ikitegeeza eri yagalayo nti ambassador wa Gidoso RDC bali abasajja bebasoma foreign affairs minister akutwala okupresentinga your credentials nasoma RDC takimanyi ensi gye bakututemu RDC tebakimanyi abali awo nga ambassador omulala ze I was in South Africa for 5 years. I was sent to Egypt 5 years. I went to Malaysia 5 years. Ninga iwawo bwe 2 years. Uyu president yategeera nti ensi ye mugivali winga. Onaku lumuntu ali German. Tuline Makeri. Ne Makeri yafumbirwa emirundi 3. Kyenkugaye nti obwenzi bukola mu politics. Tuline Makeri mu meeting. Basi ambassador wa Uganda nakwata essimu nayanukula. Noha nti ani akuba bonna ne bamutunulira bwe bati nti ate noha afuma ayogera mu meeting ey'amaanyi kakati Christmas ne maintain nti abasomi babba olunaku lw'abasamize nga balulabyemu commercialism. That's how it spread byemugamba kugula nnyama bajja mu baddugavu muli baana bato ennyama kwabeeranga ku kyalo ekisambi eki nibatematema ekyo anti eggadi y'okulwomukaaga etaliiko nnyama yabanga ddi bannakyombegedde ng'agamba omusajja olwomukaaga tolinnya wano nga tolina nnyama ate bw'osangawo eggaali esimbye tolinnyawo kati wabeera waleeta eggadi omukoddomi wajja tolina sente za nkoko tolinnyawo oba olina omu enkoko bannakyombegedde ndowooza kiva mu lunyankola ekyembeko teyezimbidde abaguuda babba bakawunawo ne baproducinga abakazi abaguuda abalina sente. Najja Nankumbi kyali kyalo ky'abamalaaya anti nze najja Nankumbi tina kirala kyennyina kitaasa yeewaana yeewaanira mu bwamalaaya bwe nti ate najja n'ekirala yatunga ebitengi bye n'afuna waaweegeko yajja Nankumbi olowooza kulima mu nnimiro teka naawe yogera ng'omuntu omukulu anti bye bitengi fe tubiyita bitengi yatunda bitengi n'asobola okubeezaawo obulamu. Kakati society yaffe yali ekyali wansi Christmas yedda ng'abantu basiba amatooke mu gw'omunaana bagalye ku Ssekukkulu kati galiwo ababbi ng'enkoko terabika musajja yalemera ewa munne ng'enkoko bagikuba kugitwala ku mpanga n'agamba nti mugimpeeko ngiryeko ennaku ezi 3 kibala nzira bagamba nti abaagala Museveni agende muta amafuta ga 26 n'akomawo